Omulungi ampuliriza ku dakika 10 nkulamusiza nnyo era nkwaniriza ku program Parliament yaffe olunaku lwa mukaaga tuli ku 88 katonyeze 8 kya Basafama radio ey'obujjajja. Nze Alex Nsubuga atuddewo okujenjera no gitekateeka kulamunange Made in Seriko Sebuliba ali mu byokuziika kwa tata wa Honorable Ibrahim Ssemujjunganda agenda okuzikibwa onako lwaleero ekyazanga Morengo district. Ampuliriza bingi ebibaddewo onako lwaleero mu mawulire wiiki eno. Kooti y'amagye eyongedde okubuutikira amawulire ensonga za kooti eno. President yavuddeyo n'agamba nti n'agitendereza olw'okuyambako okukendeeza obuzibu bw'emisango naddala gyekuusa ku mmundu. Era president yagambye nti ekyakolebwa ekyo okuteekawo kooti eno kyali kirungi ddala era kiyambye nnyo okutebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga. So nga ate era bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye abakulemberwamu omukyala Martha Karua bakyagenda maaso n'okwemulugunya ku kakiiko akavunaanyizibwa ku nneeyisa y'abannamateeka mu ggwanga aka Uganda Law Council akakyaganye okumuwa ebbaluwa omukyalo oyo Martha Karua emukkiriza okuwolereza Dr. Kizza Besigye okulembera mu ttiimu y'abannamateeka okuwolereza Dr. Kizza Besigye ali ku misango egy'enjawulo mu kooti eno ey'amagye etuula e Makindye. Era omukyala yazzeeyo mu ggwanga ery'e Kenya ayongere okuteeka akazito ku kibiina ky'abannamateeka b'e Kenya eyo wamu n'ekya East African Law Society nabyo byongere okuteeka akazito ku Uganda asobola okukkirizibwa okuwolereza omuntu we. So nga ate kooti ensukkulumu yayisiza ensala nayo ku ensala eno kooti eyo nga ensala eno yayanjuddwa omulamuzi wa kooti eno ya Supreme Court Professor Tibatemwa nga kooti yagambye nti omuntu bw'avunaanibwa mu kooti y'amagye ate talina kuddamu kujulira mu kooti ndala yonna okujjako ogenda maaso okujulira mu kooti ezo eziri mu mateeka mu tteeka lya UPDF Act eziri wansi wa kooti y'amagye. N'olwekyo kiba kikyamu omuntu okujulira mu kooti endala bw'aba asingisiddwa omusango mu kooti eyo. Bingi ebirala ebibaddewo wiiki eno. Ye omukulembeze w'eggwanga ayongedde okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'akubiriza abantu okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya n'ebirala bibaddewo mu wiiki. Kkiriza olwaleero nkwanjulire abagenyi be tuli nabo, nsuubira okwegattibwako abagenyi abalala naye nga ye Dr. Abed Bwanika amaze okutuuka, omubaka akiikirira Kimanya Kabonera mu Parliament okuva mu kibuga ky'e Masaka ye amaze okutuuka era katubuzeeko tutandikirawo. Honorable obuza kwatuuliriza. So abatuuliriza balamusiza era nembebaza gye mukoze ate ne twebaza omutonzi atuwadde obulamu ate abafiiriddwa nga muganda waffe Honorable Ssemujju ne famire yonna tubasaasidde nnyo olw'okuviirwako muzeeyi. Manyi nti okuziika nga bw'oyogedde ssebo kwe waffe wali ebijaaba ekyazanga kuba wemanyi nti Ssemujju Honorable Ssemujju we bamuzaala. Nakulirako awo mu 78 79 bijaaba Kalyamenvu awo wonna awo ab'ekitundu ekyo kyonna bannakyazanga tubasaasidde olwa muzeeyi oyo lwa Haji olw'okufa kwa muzeeyi kitalo nnyo. Haji Ali Nkwanga Nganda Haji Ali badde era ngenda kwewuunya Zimedi bakumulabako kuba mumanyi nti mukwano nnyo gwa mukulu Ssemujju. Ate sebo nzikiriza ntaasire era abewaffe wali Bisanje Ssaabakristu yali Ssaabakristu waffe mu Bisanje parish mukulu Mulumba Matiya Masapule olw'okufiirwako taata waffe Muzeeyi Ssebuguzi eyaziikiddwa ku Lwokuna wali Kalungu. Abadde abuzayo buuza nnaku okweza emyaka 10
era ekijaguzo kibadde kitegekebwa naye tubasaasidde ate ne tumusaaliwa nnyo kubanga abadde agenda kuyingira mu byafaayo by'abantu abawezezza emyaka 10 era nzikiriza okwogerako ne bannaabe waffe wali ekyabakuza mukulu Katerega Moses manyi nga muli mulumbe lwa muzeeyi awo era ekyabakuza nammwe tulina mmwe n'abalala bangi abafiiriddwa ne waffe eri manyi nti Bukoto Duwaya Haji mukwano gw'abangi awo nawo weeri nammwe tugenda kuba nammwe abasanyuse abalina bibasanyudde nammwe tusanyukira wamu nammwe abasiriya simanyi bwe bali mu kusanyuka oba myaka 5 bafumeze ne bukyuka naye abakulu nalabye ate bye bakola abazze kyebawulya nga mbuuza ekibuuzo bali mu kusanyuka mu kati ebinaddirya Katonda yekka yasobola okubayamba enkola y'abawala buno tujja gyogerako oluvannyuma kuba jogera twasanyuka nga Gaddafi agenze naye tebaddangayo kutereera Saddam tebaddangayo kutereera bw'ogenda obabalabala wano wonna kati ono Syria waba n'atereera Katonda yamanyi weewaawo esebo wiki etambudde ite Doctor wiki fene waffe tuli mu kintu kikuza amawulire kuggwe waffe tuli mu kintu kipya kubanga wiiki eri ewedde twayanja ekintu ekipya Democratic Alliance ekisinde mwe tuyita bannaffe mwe twagala okuŋŋaanira naddala banankyukakyuka tulabe bwe tukyusa ku bannayuganda enkyukakyuka gye badde balindiridde eye Syria ebadde ya myaka 5 yawano yana kati twayita bannaffe wane Namirembe era njagala obakulisaayo kuba baava mu bitundu ebyenjawulo Gomba Kiboga Kyankwanzi Bunyolo nalaba ab'Ekitugumu Abaalira nalaba ab'Etteeso ab'Embaale ab'Ebusoga ab'ewaffe Masaka mwali bangi mwena tubeebaza yonna gye mwava bannawakiso bannabusiro bannakyaddondo ab'Emawokota twabalaba mwebale kubaawo ku mukolo ogwo era nsuubira nti kyekimu ku bintu ebipya ssebe ebikoze amawulire kuba ate mwe kati mwatusukulumyeko ennaku zino bwe weyagala okumanya ekikoze amawulire okukebera bukebezi wali ku mitimbagano gyammwe ne bagaa nti Bwanika ya trending kakati DA Democratic ye trending mu byobufuzi bya Uganda ina kipya ki ku bisinde ebirala bize bibaawo ekisooka katono nnyo ampuliriza Dr. Abed Bwanika nga bwanyonyodde wiki eri bali mu nteekateeka y'okutongoza ekibayita okukola big announcement Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yakulemberamu enteekateeka eyo ne batongoza ekisinde ekyo kya Democratic Alliance naye ebisinde bingi ebize biteekebwawo mu Uganda okuva ddala mu 62 nga Uganda erwanira okufuna obwetwaze waliwo ekisinde kya Unholy Alliance ekyali wakati wa UPC ne KY ate bwe tujja mu 1982 waliwo ekisinde ekirala ekyakolebwa wakati we yali president wa Uganda Yusuf Lule ne Popular Resistance Army nga bakulemberwamu ofiisere bwe bali bayekera Yoweri Museveni mu 1982 ate mu 1979 era waliwo alliance yakolebwa eyavaamu ekibiina Uganda National Liberation Front nga bano baali balwanisa enfuga ya Idi Amin ate bwe tuzzeeko wano mu 1996 Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yali akulembera DP yakola omukago ne kibiina kya UPC ogwa International Political Forces Corporation era nga ekigendera kyabyo ky'omukago ogwo gwali gwakuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi bya Uganda. Waliwo ebisinde ebirala era ebize bikolebwa mu byobufuzi bya Uganda. Tubaddewo ne Truth for Justice TJ, tubaddewo ne Suubi,
tubaddewo ne Democratic Alliance TDA ate waliwo ne guno omukago gwakolebwa ku ntandikwa y'omwaka guno mwezi ogwokubiri mu February ogwa Holy Alliance era nga guno gwalimu ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bitano kyokka ate wetwogerera kati omukago ogwo nagwo gwayise kyokka ate tulinawo n'enkolagana eyatandikibwa wakati w'ekibiina kya Democratic Party n'ekibiina kya NRM era yavaako ng'enkolagana eno yavaako omukulembeze wa DP Norbert Mao okuweebwa omulimu okolera mu gavumenti ya NRM wadde atitakkiririza mu nkola yaayo y'emirimu bingi ebibaddewo ate guno si gwe mulundi ogusoose emikago bwegiti okubeerawo ne mu mawanga amalala ne Kenya mu 2020 waliwo omukago ogwakolebwa ogwa National Rainbow Coalition 2022 nga guno gwali gukulembeddwamu Mwai Kibaki nga baali baagala kuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi mu ggwanga eryo wadde ate oluvannyuma wajjawo okulwanagana mu mukago ogwo kkiriza ebyo kambikomyawo naye Dr. Abedi mbadde nkuwa background ya alliances zize zikolebwa n'endala nyingi kakati kipya kimu ekimuleese kubanga emikago egimu gikolebwa ate ne gifa mu bwangu sebo okujjako gumu gwe weerabidde gwe gwa people power kubanga gwa people power gwe gubadde kukyakutta akati okujjukizaako abatuwuliriza buli boolaba abantu nga bayaayaana okukola ekipya kitegeeza nti wabeerawo omuwaatwa kakati waliwo omuwaatwa mu byobufuzi era nze ngenda kutandikira ku guno kubanja kutandikira ku byemmanyi twalowooza emabega eri nti ekisinde kiba kyetaagisa oza obisoma ebisinde biri TDA justice na truth for justice ebisinde yabalukwago ebisinde bibaddewo bingi naye ffe emabega wali ne tuvaayo n'ekisinde ekiyitibwa people power. Ekisinde ekiyitibwa people power kankibaweeko ebyafaayo kyatandikira Bugiri mukulonda kwa Asumani Basalirwa nga tugenze bukalu ka Asumani Basalirwa Asumani Basalirwa ye yalina ekigambo eky'olusoga nga bw'okiza mu Luzungu kifuuka people power byera ebipande bye nga kyekigambo ekiriko kakati nga mu Lusoga bw'ova mu Lusoga bw'okaso kitranslating mu Luzungu kiva kigambo people power kakati kwe kwava kino ekigambo kyemuwulira people power ekisinde kya people power ne kitandikira e Bugiri njera jambajjukiza nti ne ovulo nebyo ebirala byomulaba byonna byatandikira Bugiri n'obukofiira nabo bwatandikira Bugiri naye akakofiira akasooka mukulu Alex nakunjagala kakujjukiza kaali mu star eyateekamu ekikonde eyateekisamu ekikonde mu kakofiira ka people power mujjuke nti obukofiira bwonna bwe mwambala tebuliiko kigambo NUP kati ababulina njagadde olwalimu bawe ku byafaayo mumanye bye mwambala ne bwe byatandika akofiira aka akalimu ekikonde kasuka kubeera nga kalimu star emunyenye mukulu Lumu kakati Honorable Richard Lumu ne mukulu Edia we be bagenda okubisa akakofiira ne bafuna ekirowoozo ti akofiira kano fa DP ngate mu kisindi kino ngate twerabamu be bateekisamu ekyo ekikonde kyolaba ekiri mu kakofiira mu sayini ya people power be bateekisamu ekyo kakati ngera ekigendererwa kitwali tukoze nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka asobola okwegattira mu kisinde kino kakati ekisinde ekyo ne kitambula kitutuusiza we kitutuusiza saagala kudda nnyo mu byakyo naye kakati ne tulaba nga tetutuuse gye tulaga erinjagadde kulaga gye kyava kuba oluusi mbawuliramu abantu babinnyonnyola abamu nga bagamba ekigambo bakijja ku internet si kigambo kya internet nannyini kyo yennyini ye Honorable Basalirwa ekikonde mbawulidde kyekyava ekikonde kya DP
abakiyingizaamu nabo bababulidde Ediyawe Ediyawe ne Lumu Richard be bayingizaamu ekikonde ekyo mu kakofiya naye ng'ekigendererwa tunoonya ngeri ki gye tusobola okukuleeta enkyukakyuka kakati tuze tutambula emyaka gino egiringanga kakati 5-6 kubanga twatandikira eri walako mu kiseera kya mukulu basaalirwa we tutandikira kakati tugenze okulaba nga waliwo ebitatambudde bulungi ebintu ebitatambula bulungi todda buzzi mu kunenya bunenya balala nobeera mukolo ogw'okunenya osobola okunenya naye ese okubuuza nti okoze eki kati kyetwava tutuula ne Honorable Masasi Mpuga Nsamba ne tukkiriziganya nti katukoleyo ekisinde ekirala bannankyukakyuka bwe basobola okwegattira era ffe gino gy'emiramwa gyaffe emikulu ekimu ku mulamu omukulu kwekakasa nti tulambika bulungi enkola eyitibwa eya transition ekigambo kino President Museveni ne tiimu ye nga bavuddeko kiki ekiddako era akakanyomera ako nga mulambika bulungi mark the word mulambika bulungi exactly tulambika bulungi era ekiwandiiko kyaffe ojja kukifuna ffe emiramwa gyaffe ekigambo ekimu ekikulu mu miramwa gino bakita transition. President Museveni kyekizibu afugiza emyaka 4 naye bannayuganda beetaaga okuwulira tumukoledde ki ne banne birowoozo byaffe ku President Museveni mu kuvaako kwe ne banne bye birowoozo ki kakati ekiwandiiko kyaffe namutaayika kigenda kulaga enteekateeka zaffe post Museveni transition akagambako transition kalimu ebintu biri kalimu abayingira n'abafuluma ekyo ekigambo kye bayita transition abayingira n'abafuluma kakati tugenda kulambika abayingira bwe tuba tuyingira tuzze kukola ki abafuluma tubafulumya tutya ne doctor n'ebisinde birabize bikolebwa Hola Alliance 224 mwagirimu era ng'ensonga zezimu ze sali mu Hola Alliance ne sali nali sijuwagira Hola Alliance yali ku kigambo kimu nakyo kankikubulira ekigambo lwaki bagiyita Hola Alliance Hola Alliance yali ku Bisiyaga simanyi oba badonki yalimu abantu boli nabo andi wulira omulamwa gwayo omulamwa gwayo kangako kangunyonyole kuba ndagitegeera bulungi Hola Alliance baali bateekawo njawulo wakati wabali mu byobufuzi abatali holi abatali tunulidde side bakozesa ekigambo kya ddiini nnyo era ne mbabuuza nti naye kansooka ekinyonyole kuba okirese Hola Alliance mukago guli ogwali guwakanya oguwakanya ntusuubira bakyawakanya anti gwayise mulamwa gwabwe gwali kuwakanya Bisiyaga baali bawakanya ebibiina n'abantu abali mu Bisiyaga katugende ku kakati kye bayita Hola Alliance mwe mwali Kabuleta mwe mwali Mukaku DP Block na mwe mwali Jema mwe mwali Ken Luchamuzi n'abalala ebibiina bitano bonga baga nti ffe obyobufuzi bye tukola tebiri mu Bisiyaga tetubirya tetubiwagira lwakuba tebampita kuyingira nene aliyingidde nembuliramu mwogo omukago kubanga nze ndi ku side mukago wayise myezi 10 omukago ne gugwa ekyabasudde sikimanyi sikimanyi olwokuba sigulimu kakati sagala gwogera naye ababaddemu ate kati boli nabo wano andi kakati guno ogwaffe emiramwa gyagwo mirala nekyo mwekiri ekyebisiyaga nakyo mwekiri omwaffe naye kansooka embirambike nga bwe biri ekisooka mbagaye nti twagala kutunuulira kye bayita akanyomero kali aka transition akenkyukakyuka tugenda kakwata tutya waliwo ebirowoozo bya mirundi ebiri waliwo abagamba nti abakulu bano abatufuze olw'okuba batukoze bubi nnyo bwe bavaako bayingire ruzira bakolebwenga Siriya bwe yabakoze nalabyo bamutadde ku mugundi ako kabadde kakadisi kayo kade kakadi mwana w'omukulembeze akabadde kakadi nekati waliwo abalowooza nti abantu babasale ebibinja gye biri ate waliwo abalowooza nti
ebyobufuzi ng'ensi nekyuse kuba enkyukakyuka zijja abakulu bano ababaddeko bavunaanibwe kigambo kya justice wabeerewo bwenkanya bubeere buki bubeere bwenkanya si kugaa nti mukulu Alex ngenda kutta abaana bo olw'okuba gwe mukulu Alex watukola bubi olw'okuba kati ekigambo kyo notwave sikuwolera ggwanga kati ffe mu nteekateeka yaffe abaddiye Democratic Alliance tetuli mu kuwolera ggwanga tugaa nti transition eno ekulemberwa ekigambo kye bayita justice obwenkanya wabeerewo obwenkanya eri bannayuganda ku byakolebwa n'abaabikola naye si kuwolera ggwanga kakati ekyo kyekimu ku miramwa gyaffe omulamu ogwokubiri mu Democratic Alliance gwe gwa reforms electoral reforms okukyusa mu mateeka g'ebyokulonda okuva ku constitution n'amateeka amalala aga presidential election aga MP aga local government tugatereezeemu kituyamba okutwongera omukisa okozesa akalulu okukyusa ebyokulonda tuyinza obutafuna 100 ku 100 tuyinza obutafuna 5 naye abantu wonna bw'oba ogenze n'ofunayo 3-4 ogamba essuubi lyaffe liyinza obutabaliridde naye akatono ako twagala nako tukole ki tukakole ekyokulabirako muzimu ku bintu bye tusaba era mukulu Honorable Masasi Mpuuga yatukulembera mu nsonga eno alize lukusa lwa parliament amateeka yamala twamala doggabaga alize lukusa gye bayita leave of parliament toke tugaleete akamu ku kawaayiro ke tusaba tuga nti obululu bwe bubalibwa ku polling station ebivuddemu awo ku polling station bibeere byankomeredde kuba lwaleero si byankomeredde bakuga nti tolanga ekintu kyonna pakanga Kampala ekoze eki era ne bakulira ku CBS era mbawulira nga nemwe mulanga ogati nebino si byankomeredde kakati akagambo twagala kajjawo kubanga twebuuza ewaffe ekimwanyi ku primary school ekisosa akalulu ekakubirwa ffe tukubya akalulu ne tukabala lwaki mutuga nti ebyawo si byankomeredde kakubanga akalulu awo ekajja okubbibwa akati ffe twagala akakawaayiro kate kukyuka wakati mu kubonga kubanga watugaye nti kano si kankomeredde ne bwe kanaabeera akenkomeredde nga bwe tubalira bye tubaze bye byenkomeredde kuba ffe twakakubye ffe tukabaza mukabaza abatuuze bonna we bali kasita binaafuuka ebyenkomeredde kijja kufuuka kizibu akalulu ako kabba kana akawaayiro ke kaleetera Kenya okuba nti ebyokubba akalulu byanafuwa Kenya akalulu ku polling station bwe kakubwa ne kabalwa kabeera kankomeredde ekirala kye bakole Kenya kasitooka mumala okukabala nga muleeta kamera ku simu nga mukuba ekifaananyi ekyo nga bakyapuloode nga bakiteeka ku mutimbagano kati kasi omala okiteeka ku mutimbagano toyina busobozi bukijjayo tekinologi omumanyi kasi ekifaananyi ekigundi ekiteeka ku mukubu kati nafuwendo ke twagala nti wali ewaffe mu nnyendo akalulu kakubiddwa kamaze okubalwa ebiriko byankomeredde kakati ono gwe mwawa obukulembeze okukalabirira awo akuba ekifaananyi kigere ku mutimbagano kakati kasi ekituuka ku mutimbagano bino ebyokugaa nti bwanika yakyusiza akalulu akavudde eggulu ebiba tebikyakola ki tebikyasooka kakati ffe twagala kuteeka nnyo essira kubanga embeera amateeka g'ebyokulonda nawulidde waga nti Uganda yesinga okubeera n'amateeka g'ebyokulonda amalungi ekyo kifu ate nawulira looya kati kano kenjogera akawaayiro mu mateeka gaffe tekaliimu kino kyenjogera bwe tunaakiteekamu ekyokubba obululu tugenda kuba tukigemye emirundi 9 ku 10 kasita tuteekamu kino kyowulira njogera ne system baji hackinga bulijjo mukakasa mutanti sebayinza system ne bwo hackinga esigalako ku server kanzije buga kabono nkome wa pulizo mulungi tuli kukinana 8 katonyeze 8 Kyabasa Fama ampuliriza edakiika ziri 40 zezise kusawa 4 tuli mu program parliament yaffe ndine Honorable Abed Bwanika tutunulidde omukago guno ogwa Democratic Alliance gwatongozeddwa sabiti eri
owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atunnyonnyola ebigendererwa by'omukago guno. Honorable, tukomyewo. Esebo. Mbadde mbategeeza nti omulamwa gwaffe ogusooka ye transition. Twatunuulidde abantu bano abatufuze emyaka 4 bwe bava ku bukulembeze tubakwata tutya. Jukira kankuwa ekyokulabirako mu basirikale mu bapoliisi temukyalimu musirikale wadde n'omupoliisi omu President Museveni nga si yamupromotings. Mu ministry ya justice eno mu judiciary kizibu okusanga judge ne magistrate nga President Museveni si yaba appointing. Kakati nga bayise mu process. Kakati abo tojja na kuwolera gwanga. Ojja n'ateekateeka eyitibwa ey'obwenkanya. Tufuna tutya obwenkanya? Tekitegeeza nti bye baakola tugenda gamba bugambi nti abiyiteko. Naye tufuna tutya obwenkanya. Omulamwa gwaffe mu transition gwa bwenkanya. Bannayuganda bafuna batya obwenkanya, si kuwolera gwanga. Mbadde ndi ku kawaayiro namba 2 aka reform. Mu mbeera eno gye tulimu n'amateeka ge tulina teriyo kalulu kasobola kukyusa president. Kankiddemu akalulu ka Uganda kasobola okugyawo MP, kasobola okugyawo meya, kasobola okukyusa LC5 ne bakansala, naye kategekebwa amateeka gategekebwa nti tegasobola kukyusa, tosobola kakuba n'owangula president. Kubanga enkola mulimu obunyomero muli bwe bateekamu obuwaayiro nga president eyalonda ba commissioner of electoral commission, eyalonda chairman wa electoral commission, bamu amaanyi nti abantu bano nabo bantu ayina okujjukira eyamuwa omulimu. Kakati fene tuga nti ekyo kivumula tuteekemu akawaayiro kaliko embadde nnyonnyola nti ebiva ku polling station birangirirwawo ate bibeere byankomeredde, era nga bimaze okulangirirwa biteekebwe biwanikibwe ku mutimbagano ogw'omutimbagano gubeera gwa nsi yonna. Uganda terinayo mitimbagano gye yakola. Kasita oteekayo ekintu kyonna bwe pa ekyo kiba kifuuse permanent record. Oba obiinako control olaba Bank of Uganda gye bayingirira. Ebya Bank of Uganda bannannyini era batekwa kubanga bye bagibaddemu. Naye biri kasita obiwanikayo. Ekintu ekikamu ng'okulonda. Oba okinawo control? Okibeerako ne control kuba servers eyo gye babiwanika si za Uganda. Ne bwe ziba za Uganda bannannyini technology we bali. Buli kye wawaniseeyo bwe wawaniseeyo nti nkozese waffe ekimwanyi kubanga waffe wetulondera nti wali ku polling station y'ekimwanyi omuggalatiya yasinzeewo n'obululu bwe buti, ekyo kasito kiwanikayo kiba tekikyakyusibwa. Akalulu bakabba batya kati bwe basinga okabbira bagenda ne basoma basooka ne batandika ne bagamba nti naakulabye gundi yasinze ne babusoma endulu zitandika okulaya. Bugenda okutuuka ekawunge ekiro saawa 6 bwe batandikidde okola nga batandika kulanga bwe Kalamojja nga ndi ate Kalamojja kati mugenda okufuka ku makya nga mwenna mwawedde mudde amaanyi, kubanga wano wakati wa polling station n'okutuuka ewa wa chairman mu electoral commission wale Kampala akalulu kakyuka. Kakati okutaasa ono chairman wa electoral commission n'akakiiko ke ffe twagala kaluwali kalangiri wali nga byankomeredde. Kakati kino kye kigenda okuvumula okunyaga obululu mu Uganda. Akawaayiro kano kokka ne tumala tukafuna mu bye tuleese tuba tufunye ekintu kinene. Kakati ekigambo kino kyempulira njagala kwogera kinyweza ng'abantu bagamba mbu amateeka ga Uganda gegamu kugasinga obulungi. No, ekyo kifu. Ekyokubiri kye twagala mu bye twasabye birowoozo bye tulina ebyamaze dde okuwandiikibwa, Palamenti ya Uganda nene nnyo, Palamenti nene, ba MP 529 otuula ne mukulu Alex mwe mutera okutulengera obulwa ne bwoteeseza kibira ky'abantu ne bwobeera omugezi ne bwobeera olina ebirowoozo. Palamenti y'abantu 529 ate ogateeko nabali abo tosobola kuteesa. Kakati ekirowoozo kyaffe kiga nti Palamenti ekendezebwe, era ne tuwa n'amagezi ekendezebwe etya ne tugaa nti buli district ebeere ne MP omusajja omu
n'omukazi omu ffe ekyo kyekyaffe nga temufudde ku bungi bw'abantu bw'abalonzi tusooke kubanga omanyi bateekamu obuwaayiro bulala nti kale abantu bayinza okuba nga si bangi mu kitundu naye nga bava wala kati owekalangala ajja kuga ntya ffe ssebo tetuli bangi naye tukolaki amazzi gano gatufuula bawala kati netugaa tusooke tukubaganya ebirowoozo bwe tubeera ne disitulikiti ng'erimu MP omusajja omu n'omukazi omu kiba kiregeeza nti ensonga y'abakyala tugikozeeko n'ey'abaami nayo tukozeeki tugikozeeko ebyo birowoozo kati akawayiro kamu akawayiro akalala ke kali kogamba bagiyita population quota nti tudire okendeeza ba MP tugambe nti buli MP e Uganda oteekwa okukiikirira abantu 200 population quota ebere ya 200 kakati bwe tugabanyamu 200 tuba tulina ba MP 203 bokka tuba tusigaza ba MP 200 ku milioni 46 ez'abantu tuba sigaza ba MP 203 buli bombu abakyuke kakati tetusobola kubeerera ba MP bwe bati bangi tebasobola kuteesa nali ennaku ezo e Nigeria ngenda ba MP baayo nga parliament bateesa bulungi nnyo MP ayina abayambi 5 kubanga MP oyina okubeerako abayambi abakunoonyeza abakola research n'otamala gwogera bintu bitaliiyo nawe no parliament babasasulira ba research assistant tewali atusasulira bayina pool yaba research assistant nebe mu maparliaments amalala ne Kenya wano bakuwa abantu bo 5 noyogera ebintu nga gyebiri nga si byakupanga bupanzi kakati okutereeza parliament ya Uganda twetaaga okukkiriziganya tukendeeze bamemba ba parliament ekyokubiri mu parliament ne tugaa nti waliwo ensonga ez'omuzinzi ezikwata ku unity ya Uganda ezitugatta awamu ezo tuteekewo parliament waggulu entono ennyo eyitibwa senate nga yeetunula mu nsonga zino enkulu ezitugatta tebabeera bangi ziri region eza independence ziri 16 balonza region endala nayo bagitubuulire ne mwezo region ne bwe muvaamu abantu 2 eziri wali kugundi ku parliament muzimanyi zibukedi zibugishu zisebeyi ziteso Karamoja Madi West Nile Acholi Lango Bunyoro Tolo Buganda Ankole ezo zikigezi Busoga region yezo bwezityo buli omwerete abantu 2 okay Dr. Robudde reforms mwagala nyingi ati nkulira njaga zifunze kamfuga andi kubulya fe bikibye tuyimiriddeko ekirala ekikulu omulamu agwaffe fe twamuyise big tree politics nti tukole ekintu abantu abagala enkyukakyuka bonna nga basobola okiyimiramu basobola okulabawo omwaganya obabeera ebirowoozo byabwe basobola okulabawo omwaganya obafuukira abakulembeze kati gye twayise big tree saagala nawuliddeyo omuntu omu ng'ayogera ekiri ekirala kati saagala wano njagala kulambika byaffe njagala okufuna ku simu wano bakwanukule bafune bwe bananyalukula naye nja kubanukula okusinziira gye balaze naye ffe twagala kukola big tree politics kubanga twategedde tumaze emyaka mingi mu opposition yono waliwo ebintu bwanika byasobola ne waliwo byatasobola waliwo omulala abisobola waliwo ebintu Honorable Masasi Mpuga byasobola waliwo ebirala nga Honorable Elias Lukwago yabisobola waliyo ebirala nga Honorable Dr. Kiza Besigye kati omusibe nga yabisobola waliwo ebirala nga omuntu ali eyo mu mambuka Olanya yabisobola kakati tuteekewo enkola nga buli omu kyasobola ayina omwaganya okutuusaayo amaanyi ge eri bannayuganda kakati yeno gwe twayise big tree politics tetuzimba carrot tetuzimba muntu omu kubanga enkyukakyuka tezireetebwa muntu omu enkyukakyuka gaba maanyi g'abantu bangi tugezaako okwewala ekiga nti Bwanika yalina amasanyalaze
bwanika kakati bwe bugali mugwako bwanika amasanyalaze eyo movement ekiwenda nga kifa kakati fe twagala kuzimba kintu nga ab'emiramu abangi ab'emiramu waliwo omuntu ekyo si kyekyaleetera ekisinde kye Kenya kino okutabuka National Rainbow Coalition mu 2022 nga era kyakireetera ate kyekiri kyenjogedde nti bwe baatuuka okulwanagana bwe baamala okukola ekisinde ate abamu ne balowooza nti kyabwe ekisinde bwe mukikola nga kino kibeera ky'abantu walabye abantu wano baakedde kuva Kyankwanzi ne bajja wano mu DA mu Democratic Alliance kakati bwe tumala ate okuwangula bwanika ate nenga nti banaye mwabe Kyankwanzi temwali munnyo kati byebireeta okulwanagana n'otandika okutema ekisambi ekinene okitutte wammwe wano balekedde kantu katono kakati mwe muva obuzibu naffe twagala tuzimbe kino nga kigenda kutunuulira okukkiriza buli omu okoparatinga naye ate n'okutunuulira ensonga z'abannayuganda bonna kubanga Uganda teri waffe Masaka yokka Uganda eri West Nile ensonga za West Nile zifaanana ziti era tusobola zituulirako tutya ensonga za Bunyolo zeziriwa ensonga za Sebeyi zifaanana zitya kakati ye politics we twagala okuzimba Dr. awe nyini oyagala kutunuulira ensonga z'eggwanga lyonna naye mu kutongoza ekintu kino mwabadde ne babaka babiri bokka ofuna oyeebuliza tikinasoboka kitanga naye babaka mwali nabe Masaka abamu Masaka mu kwebaza okitibwa Mpuuga bali ababaka 20 wano mwabadde babiri bokka mweka gwena kidi atikakani eyo yabadde strategy kakati opono twamukubye ekimone kakati wano ekifaananyi ky'eggwanga kyonna onokifuna oti mu kutongoza ekyo kyetwadde tutongoza tekyabadde kyababaka era ffe politics waffe tetwagala namuzimbira ku babaka tubalina era mujja kubalaba webali ate betwalira be Masaka nti ate batuvuddeko olunaku lumu tulinabo naye strategy yaffe kwolwo teyali yababaka era bwogenda mu pigeon hall zaabwe ogenda kusanga nga ne kaadi zaffe tezaaliyo kuba ez'ababaka nalulize nasigaba tetwawa ababaka kaadi ekigendererwa kyaffe twali twagala kutegeera ekisooka kino kyetulonkinga kikwata ku muntu wa wansi owa bulijjo kubanga otandikire no waggulu no politics ng'otandikidde no waggulu gundi yalabise kakati ebyo yenkola eri ebaddewo kakati ffe twasalawo nti katuyite abantu baffe aba bulijjo ababaka bajja kujja tugendagenda bangi batandise tukubira amasimu baga twagala tuyingira n'ebibinja byaffe kakati ogwo gw'ababaka gugenda kujja tuyina bakansala ojja balaba bakansala ng'ebikumi 3 babagenda okweyunga ku gundi ogwo bava mu bibiina ebyenjawulo batukubidde dda amasimu tulina abeero C5 abagala otweyungako omulunaku lw'ababaka okujja abagenda okusayininga nalwo ojja ddulaba ebibiina bigenda kujja ebibiina ebyenjawulo byo biga nti ffe tugenda kukolera naguno omukago naye luno olw'okulonkinga twaliyita abantu baffe ba bulijjo ekyuma kiwulira muliro gusooka kakati gwe tunula nze nkubulire tunula olabe January bwagenda okubeera tunulira January olabe bwagenda okubeera ku kigambo kya DA ababaka bajja kujja abakansala bagenda kujja abazeeyi bali abafa ab'edda nabo bagenda kujja abanaddiini tewali atagenda kubeera mu mukago kuba abantu badde banoonya ekintu ekibayamba badde bagumiikiriza ne balowooza nti kino ekyaffe kye twabaddemu kino ekya people power kinaabayamba ne kyajjamu emiwaatwa kanzija bubaka buno Dr. obuyongereyo anfuliriza eddakiika eryemu ese ku ssaawa 5 tugenze mu ssaawa yaffe ey'okubiri program parliament yaffe tuli ku 88 Kyabasafama radio ey'obujjajja ndi muweereza wa Alex Nsubuga bannayuganda ekipya kikino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangala emyaka 45 beddu balina offer eri amasomero amalwaliro banka n'ebitongole ebirala nga mwetaaga amasanyalaze ga solar single phase ne 3 phase babikuwa ku bbeeyi entono balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza era bakuwa solar amataala 4 ku mitwalo 9
sola okuli TV ku mitwalo 75 era bakusaba obeyune one biru za masanyalazi. Luke Solar Power basangibwa Masaka mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Haji Mpuga ku Kampala Road room 07 ekisenge namba 7 ate boba oli Kampala basangibwa wano ku Lubaga Road ku G1 Hotel era bo boyaga kumanya bisingawo bafune ku namba esimu eno 0758 15 19 14 ekiseera kya Gandalo lya sekukulu mu kiseera kino twala family yo out gitwala ke out ate ekifo ky'obolowoozaako kyokka kyekya Solo Heights Hotel e Masaka bakutegekedde ekyemisana ekirungi African buffet twalayo family yo bakutegekedde ebifo abaana bye bazanyiramu bouncing castle gyezire obayaga okuwuga ebifo byonna gyebiri emizanyo mingi egiriyo ku Solo Heights Hotel abasangibwa mu kibuga Masaka. Songa ate ku dakika 3 ezakayita ku ssaawa 5 kujukiza nti banka ya DFCU ye banka yokka kati erowoozebwako eyamba abasuubuzi abantu okufuna sente bw'obayaga kufuna emmotoka empya bakuteereddewo omukisa okufuna emmotoka okuwa sente n'ogula emmotoka ey'omulembe ejja mu kitiibwa kyo ate nga sente zifuna mu bwangu ate ne bw'oba weetaaga okwongera mu bizinesi yo genda ku ttabi lya DFCU eri kuli okumpi munnange tojja kubonaabona ojja kufuna sente ezo ze weetaaga ng'omaze okukwatagana bulungi n'ababanka eno kujukiza nti banka ya DFCU ekolera wansi w'amateeka ga banka ya Uganda enkulu. Ampuliriza eddakiika ziri 4 zizakayita ku ssaawa 5 kitegeeza tulina eddakiika 56 zennyini tumalize programu eno. Dani Katabira alyoka atwongereyo mu mawulire. Dokita, tugendere mu Bulango. Abantu nosebo bakuliza bangi mukulu Sebutinda wali ekijja bwemi aganti yagenda kulembera abayizi abakyambogo okuyingira mu mukago guno kubaga nti ensonga azinyonyose alliance kakati bino byogedde birungi naye mugenda kukola mutya okulanga tebikoma ku mpapula kubanga emikago mingi nzikiriza nzitanye emiramu ebiri jesi nayogera kuba mikulu egitwalo mu bufunze waliwo abadambuza nti ate kya term limit fetukiriza mu mukago guno nti era constitution yeterezebwe president abenga afuga ebisanja bibiri byokka tasuka mu bibiri ekyo nakyo kikulu mu bye twataddeyo mu miramwa eja reforms naye tulina emiramu emirala ebiri ogumu baguyita reconciliation ogw'okusonyiwagana n'okutabagana Uganda tewaliwo omuntu ataliiko bbala kati nze sikolagana naawe mukulu Alex nti olwokuba toyinaayo bbala noonya amaanyi go mukama waffe wano mwami Kasozi Robert atera ogamba nti buli muntu alina obwerere bw'omwalina ekizibu exactly kakati saagala genda nga neesiba nnyo ku twagala ebyo ebyetaaga okutereeza tufune we tutusinkana aba South Africa basinkana mu kintu bakitanga truth and reconciliation naffe twagala we tutuula tugaye nti gundi twakusobya tusonyiwe Uganda waliwo ebyetaaga okwogerako wakati w'amawanga n'amawanga wakati w'ebitundu n'abitundu wakati w'abantu n'abantu kakati ye nagogera kuba mulamu agwaffe wakati w'abannabyabufuzi wakati w'abannabyabufuzi bagambe bwanika nti kino watuyisa bubi bwanika bagende nti banne ekyo neetonze kakati ate tutandika olugendo nga tulutandikidde kukukira omulamu omulala omukulu mu alliance yaffe eno ze mpisa zaffe ffe abali mu mulamu muno tuga nti ekyempisa tukiteekeko nnyo amaanyi n'ennono zaffe kubanga bye bitufuula abantu bye bitufuula bannayuganda tetukkiririza mu mulamu muno mu nkola yakuvuma na kutyoboola mukulu Alex nsobola obutakkiriziganya naawe naye nsigala nga nkussaamu ekitiibwa ate ffe tukkiririza mu nnono egamba nti omuntu omukulu akusingako ffe tuva Masaka kati ennono eyo twagala tugiguze buli wantu Masaka waliyo ekigambo nene wala nkiwulirayo ekyabaaba baaba omuntu ne bwaba akusingako ennaku 2 abeera baabawo ekyo kyokka omussaamuko ku kitiibwa ate waliwo abantu betumanyi nga batusinga be batukulira be bakama baffe kakati ffe twagala kwesiba nnyo ekirala ensi kati ebyobufuzi
byagabanyiziddwa naddala omusajja ono Katonda gwe yatuyambye n'avaako Biden okutandika ku Obama Biden baleeta enkola eno ey'ebisiyaga kakati bw'ogenda okusaba obuyambi okuva gye bali bakubuuza ku kisiyaga oyimiriddewa nagendako mukulu Alex nagendako mu America mu kitundu bakiyita Michigan twali tuzimba ekkanisa wali ewaffe Ntinda abaawo bamanyi ffe tufubye bufubi nengenda nga ndowooza nti naafunayo ku buyambi omuzungu nambuuza oyagala kiki ekyakulese bwe bakola nga wakatuuka ne mugamba nti atuzimba ekkanisa naye bwe mba nfunyeyo ku buyambi ne tusereka n'agenda mu kisenge kye bwe yakomawo nambuuza nti ofaayo sente gye ziva ekibuuzo nga sikiwulirangako neneerowooza ne mugamba nti enfaayo kubanga saagala sente nga ziva mu bintu bye sitegeera bwe wayitawo ennaku nansiibula nanga nti kewagaye nti ofaayo nze sente nadde ngenda zijja mu baali ate ab'ebisiyaga bye balina sente nemuga ezo ze sizikwatako kakati ne mu byobufuzi sente abaana b'abafuzi mu mawanga ga Africa batandise okuyoola sente nga bazijja mu bali abagaa nti ennono yaabwe ya bisiyaga ebisiyaga si kino mu Luzungu waliyo ekigambo bakiyita sin waliyo ekirala ekikolobero waliyo ekirala ekibi kakati ekyo kibi n'ate waliyo ekikolobero abomination ekisiyaga kiwakanyiza ddala Katonda bwe omuntu ng'ali ekisiyaga oba akiwagira kakati ffe tuli ku sayidi ega nti eyo enkola tetugenda kuwagira bisiyaga tetugenda kubirya tugenda kubeera abantu baffe naddala abavubuka betuzimba twagala bazimba ku nnono essaamu abantu abakulu ekitiibwa essaamu institutions ekitiibwa kakati egenda nnono yaffe nnyo era bw'oluusi mugenda ne mundabanga nga bwenjogerako mbanga omukaawe yo siri mukaawe nnyo era twakulaba nawali nga mutubuuza nti ekintu kyonna ekiwakanya Katonda bamanyi nti muleese ekisiraani ku Uganda kasi abantu batandika okulya ebisiyaga kasi abantu batandika okukola ebintu ebiwakanya Katonda bamanyi nti tufudde ekyo kigenda kufuuka kivume ku ggwanga lyaffe kakati ffe mu nkola yaffe eno eya Democratic Alliance abantu tujja kubabuuliriranga tubagaye nti bannaye wano sente twetaaga sente okusobola okutambuza ebintu byaffe naye tetugenda ate kutunda tetugenda sente zekyo tetugenda kwetunda bwetunzi tweweeyo tugaye nti bannaye tulye ebisiyaga kubanga twagala sente kakati ennono yaffe nnyo ntemye kumiramu emitonotono abantu okutegeera ffe wawe tuyimiridde kuba ezo nsonga zaffe enkulu ampuliriza dakika ziri 10 ezakayita ku ssaawa 5 ngezaako mbadde nsuubira Honorable Sempijja naye ava kuntegeeza nti bamuyise mangu mu State House ayina byagenze okwogerako n'omukulu waliwo ne MP omulala gwe mbadde nsuubira okutwegattako naye afunye omulwadde ate ng'aliko oxygen atasobola kutuula wano so ye Honorable Kasule Sebunya yeetonze naye tasobodde kutwegattako ampuliriza dakika ziri 11 ezakayita ku ssaawa 5 Dr. Abed FDC omugezi wa FDC mukulu Kikonyogo yagambye bino bye muliko byakumala biseera omunnamateeka wa National Unity Platform mukulu George Musisi naye n'agamba nti ebyo nabyogedde birungi byakumpapula naye tebiina makulu ekyokusatu nga bwe kwemera ne mukulu ofuna opondo naye enteekateeka eno yagikubyemu ebituli n'aba DP nobody mawo wamuwulidde olugendo lwammwe ng'ekisinde bakikubyemu mangu kakati ekyewiiki emu amannya g'abantu boyogedde bakulembera tukubamu ebituli ganako gasisa singa ofuna opondo abadde awagidde ekisinde kyaffe kino n'alyeraliikiridde mawu n'akiwagira n'alyeraliikiridde looya wa Nuupu n'akiwagira naye n'alyeraliikiridde naye nze kyemmanyi mu byobufuzi abantu baagala bitambula abantu enkola yaabwe ne gw'oyita omunafu ngo omulabye ku kyalo eyo ekintu ekitatambula aga nti ekyo sigenda nakyo abo bonna bawulira boogera obabuuza nti ekiddako kyekiriwa
Nade saagala kwogera ku kibiina kyange Nuupu kubanga mayize nzisamunye ekitiibwa. Amanyi wagateeka nnyo kulumba Nuupu ng'ate waliwo n'ebibiina ebirala ate mugamba muli Alliance. Siina kinagirumba nayogera bwogezi nayogera ensonga zange 3 nti bino bye binjawukanya n'ekibiina kyange. Saayo saalumba muntu yenna nagali omanyi omuntu oteeka okutegeerekeka kubanga abantu bwe bampulira nga ate ntambula mu kintu ekirala beebuuza nti kiri kyakukola ki nayanje ensonga zange 3 nina 10 era ngenda ziteeka mu kiwandiiko. Esooka ya Bisiyaga Nuupu nagiwandiikira dda n'ebbaluwa ne nsaba pulezidenti w'ekibiina nabukulembeze ku nsonga y'Ebisiyaga muveeyo bukuukubira mwogere wawe tuyimiridde kubanga balaba mu kino ne mbalaba mu kino ne ngenda nga mbabuulira we nabalaba. Emabegako awo kankoye ekyo okulabira otegere lwaki ndi mweraliikirivu ku Bisiyaga. BMP babiri baffe b'opposition nga bava kuno nga bagenda mu conference emu e Bulaaya. Ennaku 2 nga bali mu conference eyo ate nga baali baaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina ekimu wano be baba connectinga era nabo baaliyo BMP bano basajja n'ennaku 2 z'abafuukira ekizibu bagala okutuuka mu conference ng'ate abasajja baagala bakwana basajja bannaabwe andi nkubulira omanya oli ali eri wansi waffe ayinza obutategeera kyenjogerako era okwetaasa ne beewa amagezi ne bagala kaakati bana abasajja okubasomoka bana baagala otukwana gwe fuuka banga afuuse mukyala wange kakati emisana nga beekwata mu ngalo musajja ku musajja ebisajja kwe kubaleka MP bawano bawano era kati bo bampuliriza zagadde bwagazi kwogera mannya gaabwe kino kyakabeerawo mu nkuŋŋaana 2 kintu kigaziko. Honorable toyaze kampuliriza akanfune wano ku munnamateeka Nalukoola twamulidde wakati mu wiiki eno naye ng'alina ebituli byakuba mu mukago guno. Kanso nsaba obuze kubatuwuliriza sebo. Abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo. Mwebale nnyo okukolera ensi yattu okulaba ng'egenda maaso. Toyanzege mukulu Nalukoola webale nnyo obudde bw'otuwadde manyi nkujja mu meeting buzibu ki bw'olaba n'omukago gwa Democratic Alliance. Ndi ne Dr. Abedi Bwanika wano mu studio atubulidde ebirungi ebiri mu mukago guno naye gwe buzibu ki bw'olaba mu mukago guno? Omukago obuzibu bwengulengeramu mu ntandikwa nze ndowooza waliwo ebyandisoose okukolebwa nga tebannalangirira. Nze ndowooza baalisoose ne batalaagako eggwanga nga bagenda banoonya abantu ab'ensonga okubeera nga ba stakeholders nga bakutandikirwako mu kuvuga ensonga eno kuba Uganda eno erina abantu bangi. Nze ndowooza Dr. Abedi oyo kino kyenjogerako akimanyi nti olina okugendako Acholi, Elango, n'ogendako mu West Nile eyo, n'ogendako mu Ankole n'ebitundu ebirala nga Busoga. Anti era bagambye omukago gwabwe gwa ggwanga lyonna. Naye kye kyavaayo bwe baali batudde entamu ewulira muliro gusooka. Ekirala bw'oyogera Alliance ng'eyo tuba tulowooza nti bibiina bya bufuzi ogenda bireeta political parties and formations. Naye ebigambo ebyatandika bigambo bizitowamu nga byolekezeddwa eri ebibiina by'obufuzi. Kati naddala ekibiina ekya Nuupu ate kye balimu naddala bammemba ba paalamenti 3 be nalabawo awo nga kuliko ne Dr. Abedi Bwanika. Ng'ate ekibiina ekyo kaakati olwaleero ku luuyi oluvuganya kye kisinga ababaka abangi. Kati bw'ogenda okukola Alliance ng'eyo ng'egendera kusiguukulula General Museveni ng'ate osoose kukuba kibiina ekyo ndaba nga muba mufunye okutagala nga mutandika butandisi. Ekirala be bannamikago abaalowoozebwa nga bansonga mu ekyo be baatandika nabo naddala nokolayo omukulu Elian Skin n'ebigambo bye nga bwe yabitandika nawa gy'abadde mu biseera ebiyise kuba ebbanga eriyise abadde nga muwagizi nnyo owa General Museveni.
kakati omuntu ngoyo simanyi obaddala bamwesiga batya bamwamwesize ate era nga osobola okulaba mu kantu akatono n'olaba nga yandibanga wakubasuula kuba ebigambo byatandise nabyo si byebigambo ebiwooma bitiisa abantu abamu kale bw'otunuulira obuntuntu ng'obwo olaba nga waliwo ekitawaanya ekirala y'engeri y'abo abatembeeta ekintu abali ku mwanjo engeri gye bazze batambulamu kuba ne bwe mba nga nvuddeyo mu bwanjulukufu ne nkugamba mukulu wa beedi yennyini oyo gw'olaba ye pulezidenti wa kibiina ekiyitibwa PDP naye simanyi oba gwe muganda wange Charles wamulabako ng'alekulira obwa pulezidenti bw'ekibiina ekyo nga tannayingira kino ekye-NUP kwe yaliira obw'MP nze ndowooza nti engeri nabo gye bazze batambulamu etawaanya kino tonnakimala kati bw'otunuulira mukulu Mabike naye ayina eki kye bakiyita SDP ate yakiddekawo n'ayingira ekye-NUP ne mukulu Abedi yayingira ekye-NUP mukulu Mukaaku n'ayingira ekye-NUP ng'ate balina experience y'amaanyi mu by'obufuzi. Dr. Abedi Bwanika akubuuza wano Dr. Gulu Nalukola nkulamusiza nange bwe ntyo ssebo njagala bwagazi kutegeera Nalukola gwe njogera naye kubaze mumanyi wa DP njogera Nalukola wa DP oba wa NUP nze ssebo ndowooza obadde ogoberera bulungi amawulire bwe nalekulira okubeera National League Advisor wa DP ekibiina kya DP sibangayo mu butongole kyabulira ssebo. Okay, ekitegeeza okyaliyo sizangayo kaadi yange wali okiwuliddeko. Okay, toyanzige kanso ekisembayo Dr. Abedi agambye nti bo baagala kuleetawo enkyukakyuka mu mateeka agafuga ebyokulonda ng'akalulu bakalangirira ku kifo ennyini awali okulonda gwekyo kirabamu obuzibu ekyalibadde kirungi nnyo naye tebalina komawo wokka balina n'okuba nga mu ggwanga lino kikkirizibwa n'okuba ne tale senta woona okuŋŋaanyiza ebivudde mu kulonda naye ekibuuzo ekinene we kiri ekyo ogenda kiyisaawa kuba olina kiyisa mu paalamenti tosobola kiyisa mu kisaawe ng'oyise bantu ate mu paalamenti weetaaga bammemba ba paalamenti abangi kakati ate otandikidde mu kunyiiza kibiina kya byabufuzi ekirina bammemba ba paalamenti Dr. Wuna akwanukula ssebo mukulu Nalukola nga tonnavaako mukulu Elias Lukwago kati road mayor ye yatuleetera enkyukakyuka mu kulonda ku kabokisi n'ajjawo ebiveera n'akkiriza n'abantu ogenda bonna ne batuula ku desiki etteeka eryo enkyukakyuka eyo yazireeta yaliwo opposition yaziyisaawa nange siwakanye naye ŋŋamba gwe akanyuga amayinja ng'ebyo obyagala naye tooli mu kulumba nuupu sooka oginnoonyeemu obuwagizi buno ku bino by'oyagala okuyisa gwenga bw'oyagala olina kweyisanga omusajja avuga emmotoka enkadde aba wampisa atambula akuba kajjambo kuba essaawa yonna emmotoka ye bwekwama ayagala bamusindikeko weetaaga obuwagizi bwa banno weeyise bulungi biri by'olina okuleeta oluvannyuma ate by'osoosezza kwetobbo weeryawo ensibambi edibya mutere. Okay, toyanziza nnyo kanso toyanzigiza ampuliza dakika ziri 21 kanzijewo 21 zakaita kusawa 5 kanzijewo bakabuno nzije ampuliza dakika ziri 25 zakaita kusawa 5 Honorable Abedi bibuzo bingi sebo mukulu Nalukola kanso gwe manyinga owa DP kubanga twakola fenanga manyi wa DP bakwenda kuzino omulidde obuzibu bwayo nakuzino doboziye naluli ati nabadde mugezi kuba yeroya agaye nti mu butongole sivanga mu DP kozesa ekigambo butongole kati baloya babeera bagezi mu bigambo byabwe naye njagala okumujjukiza kansoke ku nsonga gy'asembezaayo nti obukulembeze bwa NUP yabukulembeddwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu bawandiika ekiwandiiko 221 nga tuli emunyonyo
Honorable Masasi Mpuuga nga lopu ng'akoze conference yali tuyamba okutandika olugendo luno olw'okuleeta enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda. Ne baandika ekiwandiiko ne bagamba nti enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda tezeetaagisa. Era ne baduumira amagye gaabwe gonna eyo bagifuula ensonga nnafu bagiveeko. Kakati simanyi mukulu Nalukoola baani boowa amagezi waba bali banuupu kuba kino tebakyetaaga bo balabanga si mulamwa. Kakati ffe twagulabanga mulamwa. Ekyokubiri kyoyogedde ekya PDP bw'oba oyagala okumanya oba nava mu kibiina kya DP n'endizayininga ogenda mu Electoral Commission. Etteeka lya Uganda terikukkiriza kubeera mu bibiina bibiri. Mukulu Nalukoola kati bw'oba oyagala okumanya ogenda ku fayiro ya PDP mu Electoral Commission n'olaba Bwanika ye president wa PDP ekibiina kyakirimu yarizayininga oba teyarizayininga. Kati toyogera bwogezi ebyo bibeera bya bunafu. Ono speaker Bale Mudashira agamba nti Dr. Abedi Bwanika ayogedde timwagala ababaka bakendezebweko mwendo gukendeereko kyokka ate ensonga eno mulina gitwala mu babaka ba parliament wala kinaasoboka. Kakati ensonga eno ffe twadde twagala egende mu referendum era nga twagala ekikwata ku term limits ekikwata ku babaka namba z'ababaka kibeere entrenched mu constitution kiteekebweko n'eraama nga sikikwera mu mikono gya memba wa parliament. Waliwo ebintu bingi bye baateeka mu constitution ya 95 mu mikono gya memba wa parliament nga tebisaana kubeerawo. Ekyokulabirako kye kino omemba wa parliament yeekubako otya akalulu akaga nti nze banfulumye. Kino kyali badde mu mikono gy'abannansi nga be basalawo nti parliament eno tugikendeeze, parliament eno tuteekewo entonotono eri waggulu. Kakati ekyo kyetaaga kubeera nga kiri mu referendum. Proposals zaffe neneko simba member wa parliament batuule kubanga nga bw'ayogedde era jala member wa parliament okugaa nti banfulumye ekyo kibeera kizibu naye nga abantu basobola. Council Nalukoola yagambye ngati mwakola research ngati mwebuuza ku bantu balala. Kakati mukulu Council Nalukoola oyo mukwano gwaffe nsaba oyiteko ku kitebe kiri wali na mirembe obojja otegeere emirimu gino tugigenzeemu bwenkanawa kuba tutandika butandisa okukola abantu bogamba eggwanga tugenda dikyambula olumu ku lukiiko lwaffe olugenda okuddako luli West Nile. Kati West Nile si wano si Buganda luli West Nile. Tulina olukiiko olulala abantu b'e Busoga baatuyise dda eggulo nabadde njogera n'abantu b'Etteso district baatandise dda okukunga abantu district zonna ez'Etteso. Kati ekintu kitambula mukulu Nalukoola tobaamu bweralikivu. Ekirowoozo kyo ekyo nkiguze ekituufu naye kitambula lwakuba nti enkola yaffe kyali soose twatandika dda naye mu nkola y'ekiyeekera toddira buli kintu kyonna ekyo okiteeka ku mmeeza naye nga gye tuli tukola kino ekyagambye ekyebibiina nakyo kituufu. Ebibiina tubyetaaga era bijja kujja naye ebibiina enkola yaabwe ebibiina byagala kintu nga bwekiri ne people power twamala giteekawo abantu tebajja buzzi. People power nsobola okuwulira nti gundi yajja ku lunaku bwe ekibiina bwe kiti kyajja ku lunaku bwe luti kakati nabo sibe baasooka kino kye tubaddemu ekya people power. Wali abantu abatonotono abaasookayo eyatusookera ddala mu people power yali Mukaaku oyo gwe mpuli abantu bavuma yali Mukaaku n'asiba ebikunta bye n'agenda ekyaddondo n'akampeyingira yafuuka yali manager wa Honorable Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi okuwangula akalulu ako ne twolekera naye ejjinja ne tuva ejjinja ne tugenda ewa mukulu Basaali. Kakati wabeerawo abatandika. Ono Kansala Ssempijja agambye nti Honorable Abedi Bwanika ayogera ku referendum akimanyi nti NRM esobola mulemesa kubanga ina obungi bw'abantu. Referendum esobola okugamba referendum waliwo akawaayiro eri article 255. Article 255 egamba ogenda mu bantu n'ofuna emikono n'otwala kati ate si gundi si NRM. Abantu bo baba bajagala
omukono bw'ogifuna ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda. Okay, onafade Kirumira alina sanaganda agambye nti Dr. Abed Bwanika yeesiba nnyo ku bisiyaga naye ye munaffe buli lwalabika ye kati bamanyi na famire ye lwaki yeesiba nnyo ku kintu ekyo. Kati kamunnyonnyole mukolo kuba si asoso kyogera. Ebisiyaga osobola obbirya ng'oyina n'omukyala. Kati kambi simba wakati lwaki odduka ebisiyaga era olitakulimbanga kati ze kuba ebyo eyo area mwembeera mbimba abantu ffe tubasabira ffe tukola tutya ffe tuba deliveringa ekyokubeera n'omukyala tekitegeeza nti olitalya bisiyaga abali ebisiyaga oli ayinza okuba nga talina mukyala ng'amulina ng'ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga bw'oba oyagala kulaba mukyala Abed Bwanika ujja kujja ondabe yo private life yange ze mbadde mufumbo kati kamba yambe mbadde mufumbo the last 30 years mbadde mufumbo emyaka 3 egiyise mukyala wange kanyambe mu abempulira mwogera mbalaba ku social media ye Dr. Gladys Bwanika. Dr. Gladys Bwanika. Njiddemu oli akiwulire. Mugolo Kirumira. Eyo area mbalaba mayenze sibiddamu ebyo byendaba mubeera ku social media. Eyo area mwetawanyiza bwerere. Nze siri musiyazi, siwagira basiyazi, siri abisiyaga, sisobola kubiwagira. Ampuliriza eddakiika ziri 32 eziyise ku ssaawa 5 ebibuuzo bingi naye nawe osobola okutegaddako mu maaso awo 0323 ate osobola okuweereza n'obubaka bwo ku WhatsApp 0703991291. Ngezaako okufuna ano ku bakulu abalala okwanukula Dr. Abed Bwanika naye bw'oba olina ekibuuzo beera mu bufunze nkwegayiridde totumira kubanga obudde tulina butono. Hello. Wanji. Sebo bali kuweereza ggwanga mwami Alex. Mwami Abed Bwanika mutumiddeko nalebo. Nze waswa Bukenya kansala ndi wa National Unity Platform Nansana Municipality. Mwami Abed Bwanika onnyonnyodde bulungi nnyo ensonga zo n'enziwuliriza kuba natandise naawe era nnungi naddala kufa abaagala enkyukakyuka naye obuzibu wange we buli. Mwami Abed Bwanika bwe mwali mutongoza ekintu kyammwe ensi yonna yakirindira kuba mwasimba bbaana aze n'okulanga naye ate mwafokasinga nnyo ku National Unity Platform. Lwaki kuba twalina omukisa abantu bangi ab'amawulire baaliwo mwali badde mu nnyonnyola ebyo n'ebyo mbiwulidde kati mu programu eno eya CBS wali lwaki temwabinnyonnyola bwebityo okusinga okukuba NUP okukuba Kyagulanyi bisiyaga bikwataganira wa n'enkyukakyuka z'oyagala mu byokulonda ebiddako. Tuyanze gampuliriza mfunye wano munamateeka George Musisi. Munamateeka sebo buuza kubatuliriza. Mbalamusizaako nnyo se omwami Suga nkulamusizaako nnyo n'abatuliriza. Manyi oli bize naye mudakiika emu oba bbiri. Dr. Abed Bwanika gwe ndi naye wano mu studios twogera ku Democratic Alliance ekisinde kino ekipya ekyatongozeddwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Sabiti ng'emu emabega. Buzibu ki bw'olina ne Alliance eno? Sijinaako buzibu n'akamu kuba nze nsuubira nti mu mateeka omuntu bw'aba alina eddembe okwegazaanya n'abantu balowooza nti bamuwa eddembe. Ennyingo ya ssemateeka ebawa eddembe. Obunnanfuusa obukirimu nti bw'oba olowooza nti kubanga ndowooza 9 ku 10 ku speech ezaakolebwa zaali ziraga bunafu bwa NUP nga bakiyita. Kaakati obunnanfuusa obukirimu noga nti lwaki oli mu kibiina ekibi bwe kityo ekijjuddemu bambega kubanga balina eddembe okulekulira ne mugenda. Bw'oba olaga nti nno eno wabi nnyo lwaki tolekulira kubanga olwokuba bakimanyi nti nno bw'olekulira ofiirwa constituency. N'olwekyo n'ekirala n'olaga nti kakati obunafu anti balinze mwezi ogwokutaano kanso omwezi ogwokutaano ogenda okulabira awo tewali kigaana kulekulira olwaleero kubanga bw'oba ogamba nti nno ndokose mbadde musamize lwaki osigala ng'osamira n'ogamba awo kaninde Christmas eggwe olwokuba oyagala okuŋŋaanya ebirabo kaninde Christmas eggwe ndyoka enkyuke ng'enda eri. Ekirala NUP ekulembedde oludda oluvuganya endowooza kinaweza na myaka 4 kuva May 2021 myaka 3 n'emyezi mitono. Kaakati olwaleero abamu ku bo abakulembeze b'ekisinde ekyo babadde mu ludda oluvuganya emyaka n'egisoba ne 30. Kaakati ebizibu byonna bibadde oluvuganya biva ku NUP. So nze nakirabye nga ŋŋamba kiringa ekisinde ekiza okulwanyisa obwakatikkiro mu kkomera
nti tutwagala ffe abamu balwana kufuluma komera abalala balwana kuba bakatikiro mu komera tusigale wano nga ffe bakulu tufa abakulembera abasibe abalala naye nga mwena muli basibe wanjisebo nga bonna babeera basibe mu komera bonna babeera basibe kunoonya ani akulembera abasibe ani head boy w'abasibe obwanga mu kifo ky'okuboolekeza ayina ebisumuluzo nze ndowooza nti kyabaddemu kisimbiddwa era ng'ebisinde nga bwe walaba ne kinnaakyo ekya TDA kuba TDA ndowooza ne Democratic Alliance era ndowooza bannayuganda ekirungi ekiriwo nti ffe ng'abakulembeze tuyinza okukyuka tuyinza okwogera byonna bye twagala bannayuganda basigala nga batunulidde bameega wenso so ayagala okutuloza nti bannayuganda tebategeera basobola okusunsula ensonga ze. Okay. Kaso tuyanzege ampuliriza edakika ziri 37 ezise kusawa 5 kazije obubaka buno Dr. Abedi Bwanika ayanukule kanso George Musisi ate nkomewo naawe eri George Owesim. Edakika 28 ezisigaddeyo tugende mu olegesawa omukaaga okusomesa omwana kyekirabo ekisinga okukyosobola okuwa omwana wo twala omwana wo ku Exodus College School somero erisomesa abayizi amasomo ga Arts Sciences ku mutindo gwa waggulu okuva ku S1 okutuuka ku S6 ate ng'ebisale bisoboka. Exodus College School somero ly'abawala n'abalenzi ate nga lya boarding tetukoma na kusomesa bya mu kibiina byokka betanira nnyo ebyemizannyo eby'enjawulo nekisobozesa omwana wo okutombola ekitone ky'abaalina. Exodus College School ina computer lab ne library ejjudde obulungi era twalayo omwana wo okuwandiisa abayizi kwatandika mu December okuwandiisa abayizi kwatandise mu mwezi guno mu December 2024 lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilometers 4 okuva mu Wakiso town era bwe bayaga kumanya ebisingawo ku bessimu eno giwandiike 0700 anamusatu nsanvu 0 oba 0392 Exodus College School, Discipline and Determination. Tochigeza okuva ewaka nga tulidde ku Prestige Margarine. Prestige Margarine ajudde ebirungo naddala vitamin omuli ADE ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Margarine bawomerwe omugaati ate nga bakula bulungi nga balamu ate nga balina amagezi. Amasavu mu Prestige Margarine matono ddala ekikuyamba okukuma omutima gwo nga mulamu mu ngeri y'emu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati amandaazi n'ebyokulya ebirala byonna. Prestige Margarine ali mu bipimo ebyenjawulo era ng'asangibwa mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetoloola eggwanga era njiziramu okujjukiza anti Solo Heights Hotel esangibwa ku Chotera Road mu kibuga ky'e Masaka ekoletedde enteekateeka ennungi mu kiseera kino eky'eggando lya Sekukulu twala famire yo jugule famire yo bagiteekedde bulungi bajja kuwa African buffet ekyemisana ekiteeketeeke obulungi bayina emizannyo gy'abaana ayagala okuwuga waliwo swimming pool emizannyo mingi abaana bajja kuba bayagala bulungi waliwo bouncing castles ate n'ebirabo n'enteekateeka endala nnungi ejja mu kiseera kino eky'eggandaalo ekifo kimu kya Solo Heights Hotel e Masaka mu kibuga wakati eky'e Masaka ku Chotera Road yoba otwala famire yo ewumuleko mu kiseera kino eddakiika ziri 45 ezakayita ku ssaawa 5 tuli ku 8 Chabasa Fama Radio ey'obujajja ebibuuzo bingi ono Haji Bashir Mwebe ali kitengeesa mbuliza Dr. Abedi Bwanika munakola mutya ng'omukago gwammwe guganye okwaka nga bwe musuubira ate ono ye Alex webale nnyo ono ye kansala Bugabo Bukaya webale kuwoleza ono ye kansala Majwega Wilson ne Bugabo mbuliza Dr. Abedi Bwanika tebalowooza ku budde bwa electoral reforms bunaamala okutuuka nga tugenda mu kalulu kabiri 26 ono Rashid alipo Mansimbi agambye ekisinde kati kyo kyokka buli muntu kyalina okulowoozaako era owekitibwa Mpuuga webale nnyo ne Dr. Abedi Bwanika olw'enteekateeka eyo ono afande Sekito ali Somalia Mogadishu Captain Sekito agambye awuliriza kasabire ekisinde oba munatu kanfune wana bisimu babiri. Hello wanji webale kuweereza abakulu mulamusizza
emwebaza emirimu gyakolera ensi eno amannya Rastaman bwayise mulakimo bamwini yupi Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze ekitookera ddala ku nsonga z'ekisinde ekya Bed Bwanika ne banne tetubalinaako buzibu okukola bisinde naye ekisinga okunnuma muganda wange ku olwaleero ku opposition y'olwa mulundi guno ewadde Pulezidenti Museveni akaseera akawummulamu nayo ne kacyayi n'otunuulira abantu abandi badde bawa ensonga ezikwatagana ku nsonga z'okukyusa obukulembeze okujja ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni ab'opposition ate beerwana bokka ogenda okulaba ono atasetinze ttiimu ekuba ono ebyo tebirina kye bituyamba nga bannayuganda Dr. Bed Bwanika nga woogambye nti ekisinde kyammwe kirimu enteekateeka y'okwetonda okwenenyeza bannabyabufuzi olwaleero tugenda kubeera tinze nsinga amaanyi wabula twetaaga enteekateeka y'okulaba nga buli omu yeetondera munne eggwanga litambule mu maaso tusobole okufuna obukulembeze obula naye katutwaleko ono ye Kato makanika wa sola ekiryamenvu agamye nti lwaki buli wetugenda mu kulonda bannabyabufuzi naddala opposition bateekawo ebisinde Dr. Bed Bwanika akinyonyoleko ekyo ono ye Kasasa Medi erwemudde mu kwamba y'ekyesiga opposition ya Uganda bino byekola kati tebiwe aba NRM okutwala n'ebifo ebitono bye babaddemu n'ababaka ba parliament afuna ono hello Yebaleko mukama wange. Isebo. Nze musoyiro ndi kyesiga wano. Mukulu wa Bed nkulamukiza nnyo. Mukulu wa Bed njagala onziremu oli musajja mukulu. Ebintu by'ogenza okola mu bibiina ebyenjawulo oli ku misoni olina kigendererwa ki. Bakusooka walina ekibiina ekikyo. N'oyigenda mu DP n'olekanga egudde ku ttaka. Nova unogenda mu DP block n'olekanga egudde ku ttaka. Nova unogenda mu NUP naye kati oyagala jjukuba ogiteeke waali. Kale ensonga Dr. Jefunye bulungi kanfuna ono hello Kama wanje nkulamusizaako nyesebo nsembyeyo naawe nze kiyimba ntunda mpuuta kitemu ndi mu constituency y'omukulu Sseggona sebo omukulu wa Bedi oba ne mu nyini mwami Abedi ekifo kyalimu ekya kabonera ekyamazima singa sikaliye NUP singa ekifo kiriyemu nze nalibadde ngamba ntya teryabaganye okola kisinde mu kikole naye tebuvuula ate pulezidenti waffe nga kale ensonga etuuse ono Rebecca Byayi agambye nti abanenya Dr. Bedi okwogera ku NUP kyekibiina kyebamanyi ate banayogera ku NRM nga tebamanyi bifaayo Dr. kanzije obubaka buno oddemu abo tusibule ampuliriza ensonga ya DA Democratic Alliance ne Honorable Norbert Mao yajogiddeko okuwangaala kuyamba nnyo mpangalidde mu byobufuzi bya Uganda natandika nkyali bubuka bano bonna tewali ayinza kunnimba kubanga bamanyi ekiro n'emisana kyebagezaako okulaga Abannayuganda ate kikontana ne kye baali boogera kubanga erinnya lya Mao nga teribava ku mimwa nga buli lwe bukya Mao kati ne bagenda Mao waatali era kati bakyali mu buzibu ekyo ndowooza kiyinza okulaga Abannayuganda nti Mao si kyekizibu wabula bo bennyini be batambula n'ebizibu byabwe mu kulaba kwange kati bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaati Honorable mukuluma omuliri ne Richard Serwadda Machati agambye bino bimukola mumanyi nti president yebase twegere ku transition ekisooka njagala okwebaza abakubi b'amasimu n'abali ku radio WhatsApp nziwulidde era nembebaza ne radio for Bower njagala kusooka kuddamu tukozesa eddakiika 5 ngera zikozesa waliwo eyatuvunaanye okukyali yenskini era n'atuga nti we NRM naye ekibiina kyaffe nze mwende ekya NUP 8 ku 10 abakikulembera abalina ebifo ebikikulembera bonna emyaka 5
mabega bali mu NRM nchidemo chuli mayi kibina kyaffe kya byafaayo 8 ku 10 bonna bakulembera nope bali bantu benali kakati tusobola tuvunaana kufunayo muntu oba yali wenalimu kasana inge butunamulaba nga tatiridde era ezitujja gitegeeza ekyokubiri mpulira abantu bwe boogera tikakati bye mwayogedde binafuya nupu mukulu Alex Abedi Bwanika byenjogera bye byagaana nupu okola party structures ne kukyalo magere nupu teina kukyalo magere okusula president w'ekibiina tekuliko structure nupu anti constitution yabwe kyafuluma kakiiko ka byakulonda waliwo constitution enkadde okolera mu nkadde natuula nabo ne general secretary ne president w'ekibiina nimbagamba tukole structures mu constitution enkadde bwe tulinde empya bino byenjogera bye biganye ekibiina wali olabye ekibiina nga kisuubira okuwangula obukulembeze nga tekina party structure Robert Mawa agambye abamanyi anti atumanyi kati osoko omeka alina viziyo bye birala alina viziyo nja kumwogera nze nzikwesa bulungi nupu ekyabagana okuzimba musuubira okuba ab'amaanyi 226 nga temulina party structure era Bwanika yabaganya okuzimba party structure ekyo kibuuzo kyembuuza Bwanika byenjogera bye byaganye sirina kifo mu kibiina kya nupu nze kifo kye nayina kyaffe kye Masaka mu national sina mu kifo sinze mbaganye okuzimba mukulu bako omukisa okutuula kakiiko ebyo ka parliament aka parliament ate obukulembeze bwa parliament sina mu kifo nze mwakakifo kale tumalirize mukulu Musisi mulide byayogera ne Musisi mukulu mumanyi mu byamateeka si mu byabufuzi obusobozi bwe buli mweri kakati eno gyapalira tabirinaako talina track record nti esobola okumuyamba okuvaayo n'analysis entuufu naddala mu byobufuzi bino ebya opposition njagala kutegeeza abantu baffe nze nambise bulungi gwe wampise wano se mutuvunaane mukubi yasoose tuvunaanye nti lwaki ensonga ennungi ennyo zino ze njogedde wano tetwazogedde eri eri bw'aba yawuliriza Honorable Masasi Mpuuga bino ebigambo nze nga ziiza bigaziye naye yabyogedde wali ennyingo zino yazoogedde Honorable Masasi Mpuuga yayogedde transition n'ayogera reform Honorable Masasi Mpuuga n'ayogera reconciliation kakati nzirwakuba ate tugenda kuzongera ozigaziya kubanga wali ebbugumu lyabadde lingi abantu ekintu bakyagala njagala kumaliriza wala bide ku kintu bakyagala amasimu ge tulina n'abatuyita mugenda MPs batidde okujja MP tubalina nze kugambe ojja kulaba MP ate kakati ng'ogyeko ne MP bano abali mu parliament ate waliwo ne bakandidate tuwera kutandika okuyingiza ebibinja by'abakandidate basebo ne banyabo DA Democratic Alliance yazze si yakuvaawo New Day New Way si yakuvaawo we batwala wa era nkola mpya teri mu kuvuma teri mu kisiyaga teri mu bintu kakati buli muntu ali eyo owebukomansiimi mbasanyukidde nnyo mbawulidde n'amaloboozi gammwe buli omu nawono mu Kampala bantu bangi mujje tulabe bwe tukwataganira awamu tusobole okukakasa tutuusa bannayuganda tuba tusaako enkyukakyuka gye badde balindiridde yenkola yaffe emiramwa gyaffe tugirambise bulungi era tugenda kwongera ogirambika apuliriza kiriza tukome wano mbadde muwiriza Alex Nsubuga kuramunange Honorable kuramunange Medin Seleko Sebuliba yakwebaza Dr. Abedi Bwanika olw'obudde bw'otuwadde naawe munange abaddeeyo ng'owuliriza webale nnyo webale ddala Dani Katabira atuuse katwongereyo mbagaliza weekend ennungi akuume atakumira mpeera